Eno ye Salam TV. Kankwanirize mu kitundu kino ekya breakfast meeting era nga wano tubeera twogera ku byankulaakulana, twogera ku business ze twogerako zezo ze mwetaaga ate okumanya ennyo. Mwabatulaba mwenna abali eyo mumanye ensonga y'ettaka. Ensonga y'ettaka yagenda wala, kyekyobugagga ekisinga obukulu obeera otunuulidde ebyobugagga byonna bye tuyina. Era omuntu alina ettaka mwana wattu abeera wa muwendo nnyo, abeera wa ttendo nnyo olw'ensonga buli kimu kyayagala okukolera ku ttaka okwo abeera asobola okukikola. Amakya g'olunaku olwaleero nkakasa bulungi nnyo nti tugenda kwogera ku ttaka. Ndi n'abakugu abamanyi eby'ettaka, abakola mu by'ettaka, abatunda ettaka, abasobola okuddamu ekibuuzo kyonna ekikwagatagana ku ttaka. Ettaka oligula otya? Ekyapa kye ki? Ekyapa kirina faanana kitya? Ebyo byonna tugenda kuba ate tubyogerako amakya g'olunaku lwaleero. Mu kaseera kano kennyini erinnya nze Umar Kikaye wende okulaba nga tutambula. Siri nzekka, ndi ne nankulu w'ekitongole ekya Infotrust. Ngenda kusaba atubuuzeeko atweyanjulire. Nsanze okulaba. Kale sabo. Oli bulungi? Ndi bulungi. Twebaza Katonda, alhamdulillah. Amiina. Obulamu butambula butya? Obulamu twebaza Katonda butambula bulungi nnyo. Buuza ku batulaba. Assalamu alaikum abatulaba. Amanya gange nze mukyala Halira Miriam. Nze CEO omulungi ennyo wa Infotrust Property Consultants. Tukola by'amataka. Tugula n'okutunda ettaka ne real estate concept yonna ffe abakyasinze ogikola mu Uganda n'ensalo za Africa zonna. Weeyogera ku kutunda ettaka. Kyemmanyi mumaze akabanga kanene mu kisaawe kino. Biki by'ozudde? Byenzudde mu kutunda ettaka. Ettaka kyekyobugagga. Tinze leero bwe mala okugulako ettaka bwe nti mba nkusaasira kubanga mba I have cheated you already. Bwe mala okugulako ettaka lyange ettaka lyo bwe nti n'ekiwandiiko ne kifuluma nga kiri mu mannya gange kati. I feel sorry for you. You have lost ekyobugagga. Abantu bakimanyi? Abantu tebakimanyi kubanga nange ate lyentunda. Era olumala okungulako ettaka, I feel very proud of you because you have cheated me. You have finally cheated me. Bw'omala okungulako ettaka lyange, nze lwakubanga nze nkusanyukirako mu mutima gwange nti gondi agenze kulaakulana. Agenze afunye ekyobugagga. Asobodde okukinkwakkulako ekyobugagga bwange. Kati olwo abantu balina kweyisa batya? Munkwata ettaka. Abasimanyi banali nkyogeddeko wano naye nsobola okiddamu nti nga maapu ya Uganda bwe yakula tegaziwa. Naye abantu abalimu beekubisaamu buli kadde, beeyongera obungi. Bagenda kubeerawa ku ttaka. 72% of the ground is not land, is water. Ekitegeeza tulina 28% which is land. Kati ku bitundu 10 72 si ttaka. Ebitundu 28 byokka ly'ettaka. Kakati n'ettaka tulina okumakinga sure ffenna tufiitinga okwo. Kakati I don't care how much they tell you land is, just buy it. Gwegula ttaka. Gwegula ettaka. Osirike. Okolereko by'okolerako. Okuba katono kati akasita kaba mu mateeka. Kafune, kagule. Bw'ofunye portion yo kubanga Uganda tegenda gaziwa. Ensi tegenda gaziwa. Naye ate ebitundu ebinene ku nsi si ttaka. Infotrust mukola ki okusingira ddala? Ekigendererwa kyaffe ekikulu kugaba information. The trusted information, the information you can trust when it comes to buying the land. Whether you buy it from us oba tuguze ku ffe kituwa essanyu nti ofunye amagezi. Bw'oliba osazeewo okusalawo okulungi okugula ettaka, ojja kuba omanye ebyetaagisa by'olina okuteeka mu nkola okugula ettaka. Okugeza twagala obeere informed bwe kikwata ku kyapa, biki bye nnyina okutunuulira bwe mangula ettaka ery'ekyapa, biki bye nnyina okuteeka mu nkola bwe mangula ettaka ery'ekyapa. Ne tugamba oba ogula ettaka ery'endagaano olina kuteeka biki mu nkola obeere ng'oguze endagaano nga bino bitadde mu nkola
so that okuyuyibwa kw'ettaka nga basenda abantu ku ttaka bw'oba olina ekiwandiiko kye ne gavumenti ekuliyirira bw'oba olina ekiwandiiko kyo mu mateeka gavumenti ekuliyirira kale twagala at least omuntu bw'aliba asazeewo okusalawo okulungi okuyinvestinga mu ttaka akole okusalawo okulungi okutajja mutataaganya. Infotrust musinga kusimbawo essira muyina estates meka tusimba ssira mu kutunda ttaka eri ebyapa n'ebitali bya byapa. Tuyina ettaka lye tuyita mile land, then tuyina ettaka lye tuyita private mile land. Ebika by'ettaka bingi ebiri mu Uganda abantu bamanyiko private mile land era osanga gwe beekutte nze njagala kyapa naye ebyapa birina bisatu. Tuyina ekyapa kya private, tuyina ekyapa kya private mile land, tuyina ekyapa kya freehold. Ebyapa ebyo byonna weebiri ate ettaka litundibwa. So olina okumanya information ennungi olyoka osalewo okusalawo nga tewekkiriki okwekkiriranya mu kugula ettaka nti lino sijja ddigula kubanga sijja sobola dibeerawo kubanga tulina mile land ttaka si lya kyapa olumu lya kyapa kisinziira ettaka lye batwere erya Kabaka nalyo is good land ate era abantu balibeerako it is permanent ownership. So wosanze ettaka kasitali ba mateeka amalungi ligule. Oyo atulaba estates eza Infotrust azisanga wa? Right now tuyina okugeza Nakifuma, tuyina Naggalama, Kayunga Road tuyinako Nakifuma ne Naggalama. Then netugenda Hoima Road tuyina Namayumba, Kachiri ne Hoima Road Wakiso. Tuyina Wakiso, Kachiri ne Namayumba. Ezo zona estates zaffe. Bwe tugenda ku Masaka Road tuyina Mpigi ku bikondo ne Mpigi okweyongerayo ku katono kuva ku bikondo. Tuyina estates nyingi, tuyina Bombo Road, tuyina Ndeje, tuyina Kalule. Kalule is a very new estate and beautiful and affordable. Yes. Estate ye Kalule ogambye ekyali mpya. Ekyali very new and we are intending to expand it. Nga Infotrust esangibwawa? Offices zaffe ziri Kamwokya kumpi ne Rubies. Bw'oba ova Kampala oyitako katono ku Rubies n'otuuka ku kazimbe ke bayita akazimbe ka Mwami Nyanzi opposite oba olaba Rubies. Bw'oba ova mu kibuga oba tonatuuka ku Rubies era n'ekipande kinene weekiri plot 80 to 85. Oli asobola okuba essimu n'amanya biki ebisingawo? Yes. Osobola otukubira essimu zaffe zibeerako kweno screen naye nsobola okuddamu n'ensoma 0774 32 23 05 oba 0709 98 19 37. Ezo zisimu ziddemu bagiwulire bulungi. 0774 32 23 05 0709 98 19 37. Dieyo. Temuyina social media handles? Tuyina social media zonna. Tuyina TikTok CEO Infotrust. Okwombeerako nga neeyogerera nze kennyini. Nga gwe onnyonnyola? Bakwewulirire bulungi? Yes. Nga bw'oli wano kati? Yes. Era neno video basobola n'ogisanga ku TikTok. Bate bagisanze ku Salama. Tuyina Facebook Infotrust Property Consultant. Tuyina Instagram Infotrust Property Consultant, tuyina ne YouTube Infotrust Property. Omanye omulembe gwakyuseemu, omulembe gwa technology, omuntu asobola okukozesa ebintu ebyo byogeddeko n'abawa information ne mumuddamu. Yes. Era bw'ojja era n'ennamba zaffe zibeerako ekisinga obukulu kututuukako. Kati osobola okuteekako message ku TikTok oba nerwawo okulabibwa neeraba ennamba okuba direct oba oweereza message ku direct kubanga essimu zaffe eza TikTok tuyina omuntu akyandolinga nti aziddamu eza Infotrust. Ziddemu ennamba y'essimu bagiwulire bulungi. Eri 0 oba njogere mu Luganda. Oluganda nsooka gitunulako. Simanyi. Osooka kuppako. Nsooka kuppa Oluganda 07 omulungi atulaba 0 eri 0774 32 23 noti 5.
ye namba y'essimu ye namba y'essimu namba y'essimu osobola ogikubako akaseera konna oba waliwo obudde obw'enjawulo wonna paka kuva ku makya paka kawungeezi oli wayagala ogikubako ekiro ate esaawa ate naffe tuwummula okutuuka saawa nga 2 ez'ekiro tukoma okukwata amasimu. badde mmanyi mmwe mwewaayo kuweereza buweereza. Tuwummulako naffe tuli bantu. Eya Airtel eri 07 09 98 19 37 oba 07 09 98 19 37. Zeze namba za Infotrust obeera obeetaaze osobola okubakubirako akaseera konna okuva essaawa emu ey'okumakya paka essaawa 2 ez'ekiro naye tosussaawo ate n'ogenda mu ssaawa 3 kuba mulimu mulimu abalina obuwummulamu. Batugambye balina estates ez'enjawulo era ne batulaga ku Waima Road, balina ku Kayunga Road, ku Masaka Road, Mpigi ne estates endala bazoogeddeko. Kati nno waliwo ekizibu ekisinga okuba eky'amaanyi ate nga mwe muyina engeri gye muyinza okuyamba kati abo abantu abatulaba. Abantu tetumanyi kyapa ekifaanana. Ekyapa ekirungi nze ebyapa byankita nabyo bwe nkugamba nti ntadde estate Katale ekyapa kiba wano kibeerawo wano. Ekyapa kirina kufaanana kitya? Zino features z'olina okugoberera ku kyapa nti kisobola okufaanana bwe kiti nga bw'okiraba. Kuliko ebintu ebikulu biri wano, kuliko district, kuliko county, kuliko block number, kuliko plot number. Ebyo bikulu. Kati eno information eno bw'oba ochekinze mu lands ekyapa kino kirina okukulaga ng'okozesa block number ne plot number ne Wakiso district Busiro. Kati kirina okukulaga amannya agali ku kyapa ekyo. Kati lindawo katono nga tetunnagenda ku mannya. Wembeera nkikutte wendabako Uganda registration of Titles Act. Ekyo kyekiraga nti kino kyapa kyenkutte. Ekyo ekiraga naye bino wansi bye bikuleta information ani ali ku kyapa ekyo. Ettaka lino liri luddawa era ani nannyini w'ekyapa ekyo, nannyini w'ettaka eryo. Ettaka eryo liri luddawa era ani nannyini w'ettaka eryo. Wano district nti Wakiso, county Busiro, then block number 43, then plot number. Kati bw'oyingira munda mu kyapa wano kikulaga ani nannyini kyapa. Yono abeera wano era bwe nkikuguza wano basazaamu erinnya lyo ne lidda wano. Kati lindako katono nnyo tugende mpola mpola. Oba tutandikidde eno wendaba district nendaba county bw'oteekamu mu lands n'okola search zirina okuwa information ng'ematchinga ekiri wano. Katugeze nti Umaru Kikaye yaliko yalina okubeera wano. Umaru Kikaye bw'anaaguza tusuubira Miriam nga Umaru Kikaye bamusazaamu wano nga bateekawo information yange. Olw'ensonga nti gobeera nze mbeera kati nguze era n'eri mulanzi bwe nkola search ekyo kiba kikyuse. Obunene bw'ettaka bulabikira wano ku kyapa, obugazi bw'ettaka ka triangle akabeerako red. Then tulina seal ku kyapa bw'okwatako wano owulira. Then tulina ne barcode. Kati lindako wensanga ekyapa kyonna nga tekiriiko block number tekisobola ate kukikola. There is no title. N'omuntu afeze bino abiteekako. Omuntu afeze bino byonna ateeka okuteekako block number ne plot number asobola n'obiteekako bwe biti. Osobola okubeera ng'owalirizibwa. Osobola n'okusaakinga nga kiri mu mannya g'omuntu ddala atunda. Naye nga mufere. Omuntu atunda oyo akafaananyi kange kabeerayo mulanzi. Era akafaananyi ako singa baba basobola okukakuwa olina okukamakinga naani n'omuntu atunda nti akafaananyi nkalabye ka mukyala tusuubira Miriam. Naye ani mukyala tusuubira Miriam afaanana atya? Olina okunsanga nga akafaananyi kafaanana nange. Ekyo kyekyokubiri. Kati
wana amanya ene kesi omisingamu erinnya limu mu mannya 3 goyagadde ogobwannannyini oli n'aleeta nga eri wali ya 3 ono wali aleesa 2 gaba tegamakinga abo babeera abantu balala oyo abeera muntu mulala bw'okola search ng'ekuwa Halera Miriam nga nze mukyala Halera tusuubira Miriam mba siyenze Halera Miriam aba mulala ne Halera Miriam tusuubira aba mulala. Yes. Oya babeera banjawulo. Baba banjawulo. Date nkulu nnyo. Date nkulu nnyo kuki ekyapa lwe kya registeringibwa. Yes, olina okumanya naye eyo information ku normal search osobola obutagifuna naye era ku kyapa ebeerawo. Kati ng'ekyapa kino kyakyuka nga 2 Ogwokutaano 2024 essaawa nazo zibeerako ekyapa kwe kyakola ki kwe kyakyukira. Naye ate osobola obutaba na budde bugenda mu lands naye ekyapa ng'okikutte mu ngalo. Dindako. Obudde busobola okubulawo. Busobolera ddala. Nga lwaki bubula? Okugeza nkugambye wano nti ekyapa kikino nkitunda ettaka olyagala nkikyange osobola okusikaninga kino barcode. Kati awo dinda kukatono nga tetundagenda ku barcode. Eno siiru ekyapa kyonna ekitali mu siiru kifere naye era n'abafere nabo bayiga oteekamu siiru ng'ate bakizi kwegamba eno barcode eno yesobola okugamba nti esobola obutaferebwa. Omulabi ali ku TV tuli mu kwogera ku kyapa okitegedde bulungi gye tuvudde. Mukyala Miriam atugambye nti ekyapa kyonna wookisanga nga tekuli district nga tekuli county nga tekuli block number oba plot number ekyo ekyapa tandika okibuusabuusa tandikirawo ate era munda mu kyo mubeeramu ne date ekyapa kino ekyafuluma ne wano waggulu wabeerawo obwannannyini wabeerawo nannyini w'ekyapa ekyo ate era mu kyapa mulina obeera mu siiru era ne demarcation z'ettaka weriyitira akapapula kano ne barcode ke kantu koolaba wano akanninaanye awo wakuttaawo ke kantu akalaga ekyapa. Tuli mu kwogera ku nsonga ya ttaka ndi ne abannaffe aba Infotrust okulaba nga batunnyonnyola era batubuulire bo biki bye balina naddala ku mataka olw'ensonga nti bo bakugu nnyo mu kutunda ettaka ate wamu n'okulikulaakulanya bintu bingi nnyo bye bakoze ku mataka si kyekyo bantu bangi nnyo bemuguzizza ettaka. Kati awo ekyapa ekiri complete kiba kiweddeyo. Ekyapa ekiri complete kiba kiweddeyo bwema nkikwasiza bwe nti naye eno information esobola obutakumala okugula ettaka. Eno information olina okugenda mu lands tugeze nti mbadde na kizibu nagamba mpaayayo $5,000 kino ekyapa kyange gira okikwata ogende then odduka ogende mu lands okole thorough search nga bwe nkugambye nti olina ebintu byolina okonsideringa ng'akafaananyi akaliyo mu lands nga kafaanana nange nannyiniko obwannannyini ettaka lituddewa ekyo kikulu. Okimanyi nti nsobola okuwa ekyapa nga kya acres 5 n'otuuka ku ground nga acres 5 teziriwo. Kisobokera ddala. So kola kye bayita opening boundaries. Omakinga data ali ku kyapa ono data ali ku kyapa wano wano we balagira obugazi bw'ettaka. Bwo openinga boundary olabe nti wanawali ejjinja weeriri wanawali ejjinja weeriri ekyapa kiraga mayinja 4 gali wana weegali galiwa ogalabe omanye weegali omanye weegali. Kati atabimanyi nnyo abimanya atya? Ajje mu Infotrust ajje mu ofiisi yaffe tumuwe surveyor atambule naye agende openingire boundaries amulage nti kino ekyapa wadde bakugamba nti kya decimal kya acres 5 wano ku ground waliwo acres 2 ekyapa kisobola okulaga acres 5 naye nga kuliko basikota abatuulako nga acres 5 tezikyawerawo nga waliwo 2. Kati kiba kitegeeza olina kusala ez'ebbiri. Olina kwesalako zino ebbiri mu butu okuggyako oli ng'asetolinga basikota ne bavaako n'akuwa free ground. Omuntu asobola kati ekyo ky'ekyapa? Ky'ekyapa. Ekyapa kyekyo complete. Kati abagulira ku ndagaano nabo tubayambe. Yes. Endagaano egula ettaka bw'oba ng'oguze mu kampani. Kati nga Infotrust. Kangifuneko nsobola ogifunako.
endagaano y'ettaka bw'oba oguze mu kampani kati nga mu Infotrust endagaano tukola ez'enjawulo kati ngenda balagako wano ya Infotrust bye tuconsideringa endagaano eri headed nti Infotrust property nti kampani yetunda endagaano ng'eri headed bulungi okusobola okulabirako kaakati ne tuconsideringa ettaka ekifo mwe kiri nti okugeza nti nakifuma kati feba estate yaffe nakifuma estate nakifuma esangibwawa nti Kayunga Road Mukono district ebyo byonna ne tubitekako kati ffe tutuuma plots tusaze plots tuzituuma nti plot number 1 2 3 4 5 surveyor nga bwaba surveyinze ne namba nga bwaba aziwadde ne tukulaga plot number yo gy'oguze eno osobola obutagisearchinga mu n'ogiraba naye wano mu system zaffe ebeeraga kubanga oguze ku ffe eno sketch tugiwa ne chairman ku kyalo n'abeera nayo kaakati ne tuconsidering ennaku z'omwezi z'oguze ne contract eri between you and I Infotrust property consultant as the vendor as the seller then onomuguzi nga ye vendor okitegeera ebyo byonna ne bibeera Infotrust esangibwawa amasimu gaayo and all that ne bibeera streamlined ne biwandiikibwa awo ne tudda ku paati y'omuguzi omuguzi yaani omuguzi yaani enamba y'essimu ye yeeriwa nini namba ye ebimukwatako byonna nabyo ne tubistreamlininga kati awo ne tugenda maaso ne tulaga obunene bw'ettaka bwaguze ne ssente zaaguze ne ssente zaasasuddeko oba aguze mu kibanja mpola ne ssente ezimubangibwa naye ekisinga obukulu ku ndagaano za Infotrust nazo zirina seal era tosobola gifookinga kwewala abafere abasobola okuzifera yes zirina ne stamp eno ate stamp eno okukakasa obuguzi bwayo ng'esayiningiddwa CEO tukimanyi nti ne wana abakozi baffe just in case basobola okubaako obufere bwe basobodde okukola we cannot trust fully tugeze nti oguze wano ettaka ne bakulambuza naye CEO taliiwo lekawo endagaano yo obagambe paka nga CEO agisayininze that is when njagalako omukono gwa CEO kaakati bw'omala okugula ku CEO n'akustampingira n'agisiiringa endagaano era CEO yateekako seal n'asayininga keekadde ogende ewa chairman kati katono nnyo eri omuguzi agenda tulabaawo kati saawa zino waba tamanyi Luzungu endagaano eno eriko paati ey'Oluzungu n'ey'Oluganda eriko paati ey'Oluzungu n'ey'Oluganda ate era bagikusomeramu emirundi gyombi mu Luzungu ne mu Luganda nga tonnasayininga bakusomeramu oyakkirizibwa okujja n'omuntu yenna okkirizibwa okujja n'omuntu naye n'akusomeramu n'olaba ki ky'oguze ne ky'osasudde obangi bw'atya bukwakkulizo ki obuli mu kkubanja ne ddiiro basuubira ssente zaabwe bw'ba tosasudde ki ekituukawo and all that information nkulu n'okola ki n'ogitegeera nga tonnasasula ttaka information ki enkulu omuntu gy'atalina kwewala ng'agula ettaka information enkulu ground ekisooka ettaka weeriri lambula tuukayo olabe okakase nti ettaka weeriri ku ground nsobola okuba nga ndiyina mu birowoozo byange ne mu bikolwa naye nga ntunda mpewo nga gwe bw'okoze wano nga bwenzize ne tunyumyamu n'onguza empewo ne tukomaawo ne tunyumya ne bikomaawo ekikulu ettaka weeriri ku ground tu obwannannyini bw'ettaka obutuufu bubwo nange nteekwa okuba n'endagaano kwe nagulira ettaka okitegeera bw'oba osobola gibasabe nti bannange munguza ettaka naye mmwe mwalijjawa nti ettaka twaligula n'endagaano yaffe yiino okitegeera obwannannyini bw'ettaka bwaffe endagaano zaffe kwe twagulira ettaka kopi zituzeekawo wano ku Infotrust ng'era bw'oziraba kati omuntu ali eyo omuntu ali ku lutimbe atulaba ssaawa zino nkakasa bulungi nti byetwogera bikola amakulu gy'oli twogedde ku kyapa twogera ku bwafere twogedde
okola otya endagaano naddala gwe agula ettaka eririko endagaano bannaffe aba Infotrust be tuli nabo amakya g'olunaku olwaleero okwongera okunnyonnyoka ensonga ezikwatagana ku ttaka bagambye basangibwa Kamwokya okumpi ne Robes jangu oyogereko nabo enamba y'essimu osobola gibaddiramu namba z'essimu zaffe ziri 774 32 23 05 ne 0709 8 98 19 37 esimu wagikubako ekwatibwa bulungi kati abantu bano babeera baagala okulambula ettaka tugeze mu estates ez'enjawulo akola atya ajja wano ku Infotrust twagala nnyo omuntu n'ajja ku Infotrust kyekisookerwako olaba office weri that is the beginning nti office weri eri established nti ye eri registered yes because tusobola okuba twogera wano ne wano nga n'amateeka ga gavumenti tegatukirizangako kutunda ttaka so ojangu olabe office weri nti eri established wetuli tusasula tukirizibwa Infotrust ekolera mu mateeka agafuga egagoberera bulungi n'agatunda ettaka exactly tetwandisobodde kufunanga byapa wano nga tetugoberera amateeka nezino endagaano ziri eno siiru yaffe eri what eri approved tulina approvals okuva mu gavumenti kakati bw'omala okujja wano driver akujje wano yakwevugiramu mwevugira tukuwa driver waffe n'emmotoka yaffe gwe just oteekamu mafuta go n'ogenda n'olambula site n'obagamba ploti eno eriwa ploti eno eriwa ebyo byonna omala otegeera nti ettaka kweriri ku ground then komawo ku Infotrust nti nsiimyeko ploti bweti ne bweti nti tugikuguzizza olumala okusasula tukwanjulayo ewa chairman nti munnange omwami ono mulaba aguze ettaka yaffe ploti namba bweti ne bweti lisangibwa wali omwanjulayo ewa chairman ne waba agenda funa kyapa kikulu nnyo ne bwaba wa kyapa ne bwaba wandagaano kubanga ennaku zino bw'oba ogenda kukyusa ekyapa mulanzi bakusaba endagaano kwewagulira ettaka ate endagaano eno eteeka okuba either ng'esitampingiddwa chairman oba lawyer oba omutuuze akakasiddwa okitegeera akakasiddwa ku kyalo ekyo okutugeza ng'endagamuntu ye alonderako ekyo ekyalo nga registered alonderako ekyo ekyalo ng'ajja kuweera obujulizi nti bannaye namulaba ng'agula era ze zino ssente ze yagula ate era bw'ogenda okusasula gavumenti erina omusolo gwesuubira eno endagaano bw'eba teraze ssente ze wagula ttaka gavumenti eba temanyi kyakusuubira kati omuntu oyo agenda ssente mmeka okukola ki oyo ayagala okujja okugenda okulambula ajja na mitwalo 5 ate bw'asasula tuzimuddiza kasita ajja n'alambula n'asasula nga tuzimuddiza lwaki muzimuddiza kubanga ziba zaakola naye twakibala nti no bwe tuba tutunze ettaka lyaffe mutima mulungi otuguzeeko totumalidde budde amagoba ge tukoze katukuddiza amafuta go nayo ge wataddemu kubanga nga bwe nkugambye nti bwe mmala okuguza ettaka I feel so happy for you that you have cheated me, you have succeeded in cheating me. ekyobugagga ekyettaka kyekisinga ate okuba n'amakulu n'amaanyi kubanga buli omu tulaba entalo oli yandyebuuzizza katono nnyo nga tunaatera okumaliriza politi zino mu estate zino tebuli ntalo kubanga ekyapa tukikuweerawo togenda kudda otugambye bw'ate ekyapa nasanga mukitaddeko gundi mwakifikisingako ekyapa olumala okukugula nga tukikuwa otambula osobola okugamba nti musooke mukinkyusize kibeere emmanya gange okwewala obuvuyo nga tukikyusa bulungi naye otusasulayo akasente kubanga tuba tugenda kusasula mu lands okukyusa ekyapa ekyo ezo sente leba waweerere just tukuwa gundi ali eyatulaba asubire kasente muwendo gwenkana ettaka evalue yaalyo gavumenti yetuwa gundi yaayo valuation yaayo nitusasula
osobola ogula leero n'osanga nga okukyusa ekyapa millions 2 n'ogula wiiki ejja n'osanga nga bali ettaka yeeyongedde ne bakuwa kati balina kwanguwa kujja balina kwanguwa bayite banguweko bayite bannanga batulaba tutundira ddala ettaka wano Infotrust Property Consultant twagala nnyo obaguza ettaka naye twagala nnyo n'obawa information bw'oba tosobodde ggula ttaka oba nga tonatuuka ggula ttaka sooka ojje obeere very informed eto twayitibwa ku lwaffe kuno kuyitibwa nga bw'olaba omusumba nga bw'olaba kuyitibwa buweereza twagala tukuwa information otuule ng'okukuse amagezi otegedde bw'oliba otuusa okusalawo kulungi okwegatta ku mukyala gwe ojje mu Infotrust tuguze ettaka lwaki oyise mukyala mwami gwe abakyala bosinza okwagaliza abakyala mbaagala nnyo era eno Infotrust company y'abakyala era njagala nnyo beebaza nti abakyala 98% bakyala be bampagidde Esther twagambye ziri wanawa tuyina mpigi ku millions 2 tuyina mpigi endala ku millions 15 tuyina Hoima Road na Mayumba ku millions 18 tuyina Kachiri ku millions 22 tuyina Wakiso ku millions 45 tuyina Nakifuma ku millions 5 n'ekitundu tuyina Nagalama ku millions 5 tuyina nkugambe tuyina Namayumba ku millions 4 kitundu tuyina nsobola okusulawo nsobola okusulawo oli asobola okusasulamu kibanja mpola oba cash bikirizibwa kati kibanja mpola atandika na sente mmeka kibanja mpola atandikira ku millions 5 kitundu oyina estate gye wayogeddeko gye wagambye empya saawa zino Kalule Bombo waliwo tuwadde akakisa twagala tugendeyo naffe tulabe era we mu kampani kati tugenda nze ndi muntu wa field wongambira nti nsitukiramu ge yatega ogw'ekyayi tubalirize nga okoowola abantu abo bajje bagula ettaka bajje balabe beebuuze by'ettaka nyongera obbakubiriza nti kampani entuufu ey'okugulamu ettaka mu Uganda sinalaba ndala era eno Infotrust Property Consultant ojja kuba osaze okubya ebinyonyi 2 n'ejjinja eri ojja kuba ofunye amagezi agakumala nti ne bw'oliba mu Infotrust tolabye eploti gyoyagala neighbor waawo ng'atunda kaploti ke ojja kuba omanyi ebyokuteeka mu nkola ojja kuba omanyi ki ekyokusaba information ki gy'olina okubuuza kino weekiri kubanga oba wakimanyi okuva eno mu Infotrust then ate era bw'oba otuguzeeko ettaka tuyina offers nyingi okimanyi nti Bombo Kalule tugabirako omufaliso yes ng'otidde tugabirako omufaliso bed cover net twagala olumala ogula ettaka lino nga tonnazimba osooke weebake omule olowooze wonna waabadde asula osobola okusalawo n'ogula ettaka lyo mu Infotrust n'oteekawo tenti kubanga twalisenda dda ettaka lisende liri ground osobola oteekawo tenti tukuwadde omufaliso blanketi n'akatimba k'ensiri osooke weebaka okakkane then olyoka ogula ettaka olyoka olaba ekyokuzimbako naye sokoddemu bamulire wemuli tusangibwa Kamocha kumpi ne Rubies era n'ekipande kinene nnyo ku plot 85 oba tukubire namba z'essimu ng'ojja 0774 322305 oba 0709 981937. Mubadde balabi balungi badde balaba sheeno tutunuulidde ettaka olunaku olwaleero jangu ogule ettaka mu Infotrust jangu ogule ettaka mu Infotrust balikuwe eririko ekyapa neririko endagaano ate obiwulidde ekyapa engeri gy'olina okumanyamu nti kituufu n'endagaano entuufu ogimanya otya olunaku olwaleero awo nno we tukomye naye tumusabye akkirize waakiri atuleko ku estate yemu yatugambye empya era akkirize agenda tutwalako ekalule. Eno ye Salam TV.